nibaga kikakasa kati kiri Irene okusalawo era oluyimba baaluwagadde nnyo oluyimba baaluwagadde waliwo waliwo otandikaawo kiki Irina we obadde kyatawankanya lunabo bungo ekiro n'ensula mukwano nga ngugumuka ebirooto ebyeyunira ebibunye entiisa ng'ekisajja kikwetibye onkubye omwereka kyenvudde nkeera Irina kukonko nenkakasa oba okuumya ekyamu akabasanze nalabye ebbaluwa okusooka teweerabira bakikuba abakifunamu waliwo abakikuba bakirwana abakirimu eri puzzle tumusuuze mu nkola yakugoba tabulwa kyakola ki kyakusuuza kinene kirimu abakuba liri puzzle kirimu abakuba Irina lwaki mu bakazi bonna yasazeewo Irina tebalwana nti kuddamu luyimba bino mpalana oluyimba luliwa lwetwazzeemu anti bagamba nti wazze wakoze olwakatolo bwama ebiiso nze nayimbya Irina ate n'ekirala ebigambo Irina we tobyawula manyi divorce obwongo bwobukole wasomako ekirala ebigambo by'olulimi Oluganda lulimi Luganda lwatandikibwawo bajjajjaffe mu byasa bye tutamanyi kankuteeremu nkulage bwe tukikola ogenda teekamu tulina okuyamba ensi tebagenda kukwata copyright track mulimu track muno tulina okuyamba teekamu tuyambe nkuyimbiremu it's just a freestyle tuli freestyle zenerero navudde bukunja gye mutyanga nzijangwirana ne gita nzize kutabaza njiri nafuuka muntu mulamu baana basebe eyali omufuyi w'endigizo naddipo naziggala nga mukumpomera kunyenyeza n'obulya n'engunywa n'abagutunda ndeka abakutte ku ttama nga baabatya walagimbatiribiza entege nga nti tumuuta n'okukira supu w'enkoko so amatuumu ganjazike gano basebo alina omusajja n'atalina kuba ensimbi n'omusajja kintu kikulunze byezize nate okutangaza maama nkakuyimbira owulire it's a freestyle cover wakoze cover it's a freestyle byebyo nno kati ebyo byenayimbye cover n'ogitulamu awo ensonga nyingi ezindeetera okwewunuuliza mu bwoluwanga musibukamu nsibuka mu bwakababa otegeri bwe bityo ulya tuli freestyle ulya obadde kyatawankanya lunabo bongo ensula mukwano nga gitulamu ebirooto ebyeyunira ebibunye entiisa ng'akawala akakwetibye onkubye omwe freestyle session si musango wadde okuba freestyle ekiro ekyoyimba tutabye bwekikoze n'endala zikyajja owuliddemu olwakabaka bakati ndaba oli mu bwa luzungu gwokka ono niyo vision ni East Africa ndi mu East Africa kati obadde osoma kyeki nsoma mafuta agalagawo gano getwafuna balaga pipe yavudde Hoima eddawa neyite Masaka neyingira Tanzania olina okumanya omugabo neisha temusoma mawulire ku mafuta olinako ki wali oguze ku mawulire bantu bangi nnyo eyo nagagulako nga bantaddemu mpise P7 yiga okukyusa obulamu koppa embeera z'abagagga Mungu anaakusaasirira eyo akulabe nti oyaayaana okubeera obulungi pazo okugula amawulire togagula lwa kigenderwa nti ogagala nnyo wabula nakikoppa maka g'abagagga omugagga buli lwabangadde ewaka agula ki amawulire kati ogula amawulire era nkukakasa wano bantu bangi olanga bwe nayimba oluyimba nti oleme kufa nga tuguze emmotoka bantu bangi avambula mu bwenseno nga tagulangako mawulire agagazaaki ogula n'oyitaayitamu tolina kusubwa momenti yonna mbulamu naye amawulire n'ogiga olina okugula amawulire n'omanya boogera kyate nga ga luzungu kati n'omanya bagamba ki ekifaananyi olaba kirabe okoti muteekeze man of many arts many arts bw'omala osomaawo omutwe osoma omanya boogera biki kikuyamba obwongo okwebikula n'otalowooleza makindi
obwongo n'otabukuumira ku terefayina omanya obwongo mubukuumira mu kifo kimu kyova olaba tetwasoma nnyo naye ebimu tugenda twenekula tukyuse bakiyita change mindset change obwongo obukyukeko oleme kufa nga tusomye ku mawulire amawulire 13 lino lya mmeka gano ga 3 East Africa kati gwe togula gulire olw'okuba nti olyagala nnyo wabula nakikoppa mbagagga era nga gula abaana bange nabo kibakuliremu abaana bo banasoma bukedde banasoma East Africa kakati buli tabikopa kyovola babagagga oluusi abaana baabwe batulema okuwasa n'okubafumbirwa lwaki anti agenda naawe ku deeti n'alabanga gweyayanira byakulya ebyabaana babanaku bino bye tukola kulya ebyo kwegamba ne mugenda mu supermarket byonna biguze naye teri kisanyusa muwala wa mugagga nga wano mu kusiibula ku katulera n'ogamba nteeraako n'amawulire ago oba wa kirasi nnyo kati awo kirasi eba erinye nnyo kiraga kyono omusajja wa buvunaanyizibwa wano kati ng'onoowangula omutima gw'omwana w'omugagga kola bino wammanga eggulire likubeeremu yadde tolisoma naye beera nalyo gulaga luzungu ate bukedde gwe usoma amawulire ga luzungu bano balaga Ssenyonyi promises oba asuubizizaakyo ono gwe bali mu kkomerero ono Ssenyonyi naku zino bamukomerera bubi nnyo naye owaayi empapula zo zisomye amawulire ogasomye buli kimu kati omugabo gwo gwenkana ki okusinziira ku bye wakasoma byonna bijjidde mu East Africa ebirindiriddwa Joan byonna biri mu East ki Africa cash splashing honorable starts crying of poverty ababaka batandise okukaaba obwavu tindako tukiddemu waliwo okitandikidde cash splashing okusaasa splashing sikusaasaanya okumansa ababaka batandise okukaaba obwavu kati ebyo tewandi bitegedde nti n'ababaka nabo bamansa bamansizawa tubadde tumanyi bya mu bbala eno tubadde tumanyi baddoni Chris naye nabali bamyansa naye bamanyi ennaku yaabwe ekisanja kya myaka 5 tebamansa nnyo akasente kokoze emyaka 5 Uganda tebabeesugulirako bakyuka bano bakaba baffe bayinza okuba luli bakuwagira nnyo n'ogenda okuddayo nga bateekamu ala bavaawo dda bali ku mulala jjukira gwe obudde oba na butono obubalambula kati anaakuwangula ye agenda gyasiiba n'agenda ku muzikiti n'asaala n'agenda mu kyaki n'alya akatogo n'abatuuze nga baga Uganda okuwangula akalulu kitono obulimu butonotono ate okuziika kikulu ng'onaayingira 2026 paalamenti ziika ebirango bayambeko ebirango batwalire ku Kyabassa teekawo ttiimu z'omupiira akulaga munabe omuntu gyengeri yene banage divorce tunalemererwa bwereero okwesimba wekimanyi buntu butono nnyo mupiira ziikirako bantu kuziika okusasula ekirango ku CBS kyammeka kyo ekirango kya $5,000 abaloozi nga tubbibwa nnyo kyogamba bwe omuntu abantu bebakola ne bagenda batulyako kaakati ekirala naye kati kambuuze kale byangu nnyo osobola obikola ebisaanizo ebirala obiyina oyitewo ogende wano bajeti ya $5,000 ekumala okuyingira paalamenti ekirango kyekyo kyetaano okuziika ate ogendera mu mmotoka olina kulinnya booda bambi abalonzi babano nga banaakuwa akalulu togenda na ssente olina okugenda oli munaku funa engatto y'olubege eyagwayo bweti geno gipangise ku baana b'essomero baana bewaffe buyambe eyagwa bweti engatto nga yagwa olubege kati nga gy'oyambala funa ekkooti gye batooza nga yaddugala nga neekwatekko etandise okusiiwuukasiiwuuka luli muno wuzi mwe zisalira kati abantu banakuwale nnyo bagambe munaku munnaffe yewaffe gwe bw'olimala okuwangula kyobala bwe tubalonda tebadda musajja watwangawe nagenda ati ekyendidde tumulinde ddi bano bakyuka
n'abantu bibayirawo omuliro omubiri babiwulira wano oyinza okkeera ku makyalo ga wayi tugenda kwekalakasa oluguudo lw'essalaama enkya ssaawa mmeka 3 ffenna tukeere muyaaye munnamwe bwe mubadde mu meeting ku gundi wali ku St. Henry's Garden akubira DPC ekibyo namugafanda wano waliwo enkya baagala okkeera ekibuye mumpaayo mmeka mumwe balimu batwale we basula bwe mwataziza ekirowoozo ky'okwekalakaasa yakuba ku poliisi ekibuye zafaanane bwe mumpaayo ebiri bonna bamanyi manyi naye basula nja kubatuuka kutwala mulyango ku mulyango mwasuze mwine ekirowoozo ky'okwekalakaasa ogenda okola DPC akokono wayi ate okwekalakaasa ekyako mwayogeddeko pulogulaamu kyeyegenda maaso nga bakugalira kakati ne bw'oyirawo omubiri tebabiwulira wano e Uganda tobeera Yesu Bobi Wine ye yalayira nawo omwana muziraze mutendereza ye emigugu agyetise gyonna era bambi kyobola musabira Omukama Katonda amukulembere sobozese kubanga ye emigugu agyetise yetise emigugu gy'ebivumo kuba yetise emigugu wano muvuma n'ebitabakwatako yetise ebivumo by'abatebabiwulira wano bakyuka tebanywerera wamu bwekeera ku makya okolewo pulogulaamu y'okugenda okukolayo akantu konna bagenda kukwata tonnava wako gamewayi kyabadde kyakyama wabadde masimu ani kumba oli yeeriridde dde ekyebiri kye yabatunze ani mutuufu wano tewali wano tebayiwaawo mubiri ojja kufiira mu firimu abantu wano bakyuka ababaka balyeke balidde gwe omwaka bwe gutuuka nga pampi ne tusisumulula akadodi funa eŋŋoma empya funa obuti bwa namunjolo begende kufuna abamanyi okuzina abayayeyaye bajje bazina amazina batulimba ebintu byonna teeka abayaye ku tipa 15,000 bawage ddayo oli ekiwulidde omala okomaoba ogenda kuteesa 226 katugambe asembedde olina kujjawulayo bbanga ki okola ki ng'okomyewo nga paliamenti ekisanja kiggwako ojja wabulayo ebbanga ki nga tonatera okulonda omwezi gumu ate mwezi gumu omwezi gumu wano omala obbayi mwezi gumu oba obalina oza obayingira mwezi gumu sumulula akadodi sumulula enguuli ffenna tubefiirwe sumulula okuziika teeka agenti ku kyalo buli mulambo olina okumakinga sure nti ekirango bakisoma omubaka divoshi abasaasidde nnyo awaddeyo emitwalo 2 agambye Uganda wadde yamabugu eggwanga lumato divoshi tulabye neggwanga eggwanga kati ani alumirirwa ensi yaffe wali buli omu ali ku lulwe gwenfula Yesu Kristo owulire bajja kufa abantu bajja kuleka mu firimu nti nze pazo kanfiirira ab'emakindye east nosobola okujja nobatwalamu makindye east nga nange yabeetikira akawunga baŋŋamba nga batutte katono kawunga kyako ke batutte kiro 10 ku ggwanga lyonna naze tunaalya yakawunga ke batutte nga yabadde kyakyu kolabe tiyakusomye yakusoma amasimu awo yakusoma bakubira amasimu abagwagwa nga tannasoma byate owaye nga tebakusoma watutakawo akawunga ko tebakalabi segeze kintu nekikola ku bwenna kyewo tiwakikola kusoma era nakyo abawefu b'endowooza baga musajja nga takusoma watawanidde bwerero kwetikaninga setisa oli kunsoma oluvannyuma lwokatwalaffe tetwakalya akawungako tetumanyiira naye nga nawe eggwanga lyonna kilomeka kiro buli eyalyako yalyako kubanga akawunga akako kaliko gavumenti yakatabulambulala bwewabutwalangayo ng'ebuyiwa mu kikonteyina era buli muntu yali akawunga kange kano bwe mutajja mu Nkudi Beach Festival ojja kubalanga kubanga mwenna mwafuna akawunga ka Lunnabe buli muntu yali akawunga yesaawa na zanno nyina byekoledde eggwanga gwali olikoledde ki Sibe tulina kiwali okoledde eggwanga lyo osibe mu kwasaamirira nno kinoonya sikiraba saagala kwefuula Katonda gwe wawa akawunga sirina myaka gyo sirina nze naliwa
kachogamba akawunga ko nebambye ekiwunji bakatabika mbuli obulala era teri atafuna buli omu yali akawunga oboli nakapiripiriti wali akawunga kalunnabe kikakatako nga 18 ojje mu nkudi okumyewo okwo omuzigo abantu akawunga kange bakalya bo bali akawunga nyinza obanga naye nakalyako nedda sebo walya bakatabula omanyi kyoba ensano yagendera mukawalya mwe mwali ensano yange yakiri 10 walya ne mukazi we yalya ne girlfriend wo ne mama omukyalo ne jajja wajajjawo bonna kibakakatako okujja mu nkudi teriiko myaka ojja kiwulira nze ogenda kunettira naye ekyamazima kiri nti abakulembeze bo bwe tulonda just saala zokka bawo onoofunayo bw'obuuzayo 26 alina kyatukoledde ono yalidde ezagundi ono yalidde ezagundi kitaawo yaliko kubakola ki kubayingira ekibuga okola ki okwekalakasa okujja okuleeta emirembe teyaliko abantu bayingira ekibuga nze wange baali bayingira ekibuga kitamwe bali mu kyalo balimba wala ng'ayambala zibero botomu nze wange muzeeyi ng'ayambala bero botomu nalaba ebifaananyi bye ngamba abala baali mukwata wandegi ya poloti ebiseera ebyo ebisiko byali bingi okuyigga emisu okuyigga engabye Masaka nga kwekubbe baana baliwo ate musajja kyava kubuzuwa kubaleeta emirembe kitaawo alabikirawa erinnya lye liriwa uliwa va mu ddiiru yaffe genda yaddamu kwambalanga bero botomu kakati tukuba mimiro kyovola baba omulembe guno fe tulina okutegekera abaana baffe abantu bajja kubuuza mutabaniwo kitaawo yakola ki nga tewaliwo olabikira genda ensi ekugabane kitaawo yali ffala kyovola afe oluseke tulusimba n'obuyambi tubusabira ddala abantu kambuuze omuntu kale tuve mu by'okusaaga omuntu bw'atulawo n'agamba nti liri pazo Yasine Mukasa eggwanga Uganda olikozeemu ki biki bye weesimisa n'abazzukulu bali bisangawo kirisigala mbyafayo nti abantu nabawa akawunga abantu mbayimbidde enkudi abantu mbawadde essanyu bayimbidde genda ogule emmotoka nze ng'apeerezezza eggwanga era ku mulundi guno jjajja mwami bw'atampa mu ddaali anaabaserefishi ogwaki ogw'obuzira buzira bwaki saamuwa akawunga saamuyambako kuba Uganda abamutabukira buli lunaku wamukenderezeeko aguleyo n'ettikiti z'enkudi aleme kulowooza mpoze nnyina kumubeerako kumujjukiza naye yeekube mu mmeeme naye enkudi agiwulira bulungi ayinza obutagiwulira bagamba ayina ttimu soko waliwo waliyo kagenda mpola ye yasuzaaki yasuze mu magulu n'ekiwato bwe kibira omuntu yali yalayiro tosulambulire ate obwana obukola mu state house buto mugamba Brand Come and see Uncle Navi. This boy. Because he is a friend to Bobby Wine. This boy is clever. But I love him so much. This boy doesn't have a problem with the government. She's just a jolly boy. Let him work his things. Let him. Yeah, nakuwa ene zino busente bwa ticket. Panga yo jajja mwami ne jajja mwami oli mukodo bambi. Obano kufananira bubi. Doza mufananira bubi muzeyi. Mugambe muzeyi. Tanda bawo. Mugamba awo. Ate bwaba tanda bawo nange sijja mulabawo. Andabewo. Tulabawo gwolabawo. Andabewo. Kati gwagala kulaba atya. Andabimu ng'omuntu. Azikirize ngende ne TikTok yange live. Kozo wagamba bogenda mu State House wagagenda ne TikTok live. Singensi yo neraba. Bagamba alumusabisa oluseke super. Sagala genda nga bano. Nisana ayogera kirala atayogera kirala. Njagala mukajjajja mwami. Jeva. Mva wa mukuzo oli bubu wayini. Naye tekigana kumpaayo kantu kubanza akalulu nnyina kamu. Ate kanakola kibunna. Niwe kanakuvaako. Nekawooli. Nti osoboka. Nawe ngoli wansasaka. Era mujukize bwatu okwasaayo omuyaayo ojja muwulira. Nasanga kankugamba ekintu nasanga general omu embuya ku barracks. Nangamba mubeera ne liripazo oyo munyumya emboozi zammwe nga oli nga alina n'akasimu alina ne ka video ke yasevinga interview gye twasooka okukola
Ninebuuza bano ba generali batulaba ddi. Bakulaba. Ngweyogera ekyekisiru wano olaba obona. Era namubuuza ne betwogera ekyekisiru muba mutulaba nangamba byonna tuba nabyo. Saasira na kusonyiwa. Naye ng'emiggo singa gyatuyitako. Waliwo n'omulala yaŋŋamba n'ekigambo kinayogera mu interview. Nengamba kati nze nvudde ku nsi kankolera abantu. Inakolera abantu. Sigenda kwekolera. Naye ate bigenda maaso mu ggwanga lyo bikkakatako. Sijja byogerako. Nedda. Kyekyo abantu kye banyiigira. Byogereko gwe mu bakaddako. Waliwo ebiruma abantu. Nga ki? Enguudo embi tetugenda kukijjawo. Amalwaliro. Eddagala. Obuli bw'enguzi. Awo. Sente z'abaavu. Omanyi waliwo enguzi gy'olya naye enguzi y'abaavu gigweko. Obaagalidde sente ya kyaki ey'omu kibbo. Waliwo gwe bakaliga ennaku zino. Aha, eby'abantu olina byogerako. Nze nzije mbyogere. Saagala kwefuula Katonda. Yogerako. Tosirika. Si bubi. Wano ebireeta emitawaana tubimanyi. Nga ki? Entebe ya jjajja mwami. Jogereko. Naye ebisigadde byogereko. Nti ovaako ddi? Nedda omubaka muteege. Kumakyanga omugana naye wano. Kuno si kwosula. Kyogamba luguudo luno lukusanyusa. Kwata ku sente z'ofuna. Kyayo mu stand big. Naye miliyoni 2 leeta kigule edda naawe kiwala kate wano. Kyogamba luno luguudo. Asoolo ziba wa 2 ago. Yakata. Kubanga n'abalonzi tabeesiga. Mugaba mulumu. Ako kato bwe yabagabira boode rubaga gy'osulamu amusasula ki? Tebamuzaayo. Muli bazibu. N'abalonzi namwe temusoboka. Kakati abantu baleke beeriire kye beeriira bagende. Kati eggwanga lino saha yayimba naga buli omu ali ku lulwe. Buli omu ali ku lulwe. Buli omu bw'anyakula kyani akudde ng'abwaka. Ngadduka. Sigga nti nkolera abantu. Bano betulaba beekalakaasa. Nagamba fe tuyawo omubiri. Nedda wano buli kintu kyolaba kibaamu ddiiru. Wano tewabangawo kwekalakaasa kutuufu. Okwekalakaasa kwaliwo ku Lwakabaka. Mpozi n'abantu awo Bobi Wine awo yaddukamu emisinde ku musolo bye byali ebituufu. Ebyo bibiri byokka bukyanga Uganda ebaawo. Ebisigadde baba basikamu eriyo. Ale ebivuuka bya Nuupu byakatemamu ojja biwulira. Okwekalakaasa okutuufu kwali kwa Kabaka. Lwe bamugana ogenda wa? Ebugerere. Ne Bobi Wine awo lwe yajja ku musolo. Ebyo byali bituufu. Ate wano we bamukwatira eruuka bakuba abantu amasasi. Saaliyo nze nondera Makindye wano waggulu saaliyo. Byebyo ebituufu bukyanga Uganda ebawe ebisigadde biru mugibala wano ku galagi. Nga bwe tuli wano. Kubanga baata abakulu bakisabaga bayo ne ssente babaga wa mufaaji. Mwenjala yebalumba mmwe. Kyekyaba tutte ku paaka mmwe. Baba we yabiri mugendeeka. Badre sanyu liba buganyi. Bajja bali bajja basanyufu kabaga tuguno omulimo ogugusa. Bamubuuza we mwagenza okwekalakasa waendeka. Kugambye wano ne bwokola pulogulamu y'okwekalakasa bakukwata obudde tebunnakya. Kyeswa yakuwaayo laga. Nti mwategedde enkya tukeera fande empaamu ebiri nze nkutwale we basula ze manyi bonna we babeera ne bye bayogedde byonna bino bye tuwulira nti poliisi yamuwambye ekiro nga balina okwekalakasa enkeera bennyini be baba bakutunza abiri agafeeza naye baddayi tuli neriri pazo lunabe bwe tubeera naye nga tuyimya wano ntumirako mukama wange Richmond Promotions UK ogamba otya era akutegekedde Afrigo Band at 49 ne Carol Nanton ebungereza awo siri musanyufu ennyonyi y'ebungereza ebyannuma nnyo ate lwaki waayo agamba byalimu ekikono byalimu eddogo bakuloga ne bakulemesa ennyonyi yo sigala kulinda okyalinze kiki visa yafuluma visa bagiroganga bwe nakugamba naye obukyabuziba buno luli kyanyabula nengwa mu ttaano nengenda ku ttaka lya Queen nendiwuliramu nze njirina naye bagenda kundoga bulozi ku tiketi yogera visa yo njirina visa ko jina tiketi nayo nadda ntambudde ensi naawe kiki wano okola nze nkyayagala wano
amawulire nkyagakola kiki otyo okuleka mukazi wo nkole umanyi ebibaluma abasajja abaganda bitono kati omukazi muleke nkutegeeza tugenda beera ffenna mu Royal Agency Bungereza ne Afrigo Band Carol Nantong tugenda tutambula ffenna ensonga tuzikwasanye bulungi nnyo abaana Bungereza liri puzzle ani yaloga tiketi visa yo bantu betukola nabo makindi eddogo biri by'abazungu eddogo likwatayo nnyo abantu balogo oli alinnya n'emmotoka nakubira ne mama y'omukyalo navuga mama waliwo kyesitategeera munfumbire enzija nagula n'ebintu nagenda nabyo nagula mama we nga yamubalira namugaa naye okeerako ne weeyuna obudde olugendo ne lutakwata jangu tumumale akababba gwe fitina ejjudde muzi nnyina yennyini nga yamuwa ne purogulamu olugendo luwoli okeerako weeyina obudde bw'oba ojja yitira mu kiyembo ndeetereyo omudalizo togwerabira omudalizo jje nagwo wagambye agenda kulinnya nnyonyi eranda nti kisoboka mwana wange ne maama gwagenda oluga tamumanyi nennyina aba akimanyiiko eyo ensi mwe tuli mato ensi y'okwejjookera obuteeyagaliza n'okweremesa naye bikome omukama gwawadde ennume ne bwezaala naye ensi tetugimalaawo ate ab'omulembe guno twerabidde nti tugenda kufa wali okufa aze masti lya kyolidde ng'omanyi nti ensi ogisiibula gwadda mu layini essaawa akalimi kadduka ki speed kasembera woolaga buli luki tulire liri puzzle walunabe leero wakubye empale eno gye bayita bati manyi onkyukiramu buli ddakiika mbadde nsaba leero ndeke tunuulira nnyo essaawa leero tofaananye bubi olwo nkufaananira bubi lwakuba essaawa wayise mu yagundi bino eby'omujjaamu blood leka ngikulage eno nagijja lukuze mubaaka togyogerera nanti njagala ngikulage tolange yange tebagyogera anti bino byakumasaamasa muleke kuddiranga standard eyo lwaki ogyogera anti njagala omuntu bwagiraba soma wano waggulu bino bigambo babiwandiikira bikwateko bino bigambo byakunnasa gikwateko giwulire gikwateko giwulire njiwulidde nesuulira kyange olaba wala ekivaako ekakulabe bweyaka ewaddeko omuliro just olaba ogudde olusambe essaawa tolinaawo ani kakati oyogera ebalira ku ssimu kiringa anti eno noginzijako bwoti tena kyegenda kugasa ekolera wano ku lususu lwange naate teyako ogyogeredde nnyo tolabasula envikita nga teyeetooloola kikaaka akalimi kabala oyagala ngene nkalaga abantu naye wajambadde bubi gikyuse awo nkutte amaalo g'e Masaka awo okuttaako sonyiha amaalo nagiguze empya naye omanye essaawa ya nagiguze kati aweeteredde kano kaba kukutunulamu olaba kampasi eno giraba naye kati wano ekuba bifu lwaki nanno zayinza okulagirira nti ndi kabuuma puloti 35 nekulaga nti weeraga n'omalira ng'oli busega mu kituuzi wano kampasi tezikola Google Map ntirerako pini eyeruwafu ekutwala kyengera ettaka ly'omwana w'omuddugavu kati essaawa eteredde kati eteredde awo nkunasudde katekola eno yiyo ero essaawa kange waliwo yakanjiye ng'ojambadde oyanguwa yakanjiye muganda wange Amini abeerawo Masaka yagiguzeewo Masaka manyi bino ebimasaamasa tebiwangaala yagiguze gundi Namibia toseka ki yagiguzeewa Namibia ku airport yagenda n'abakulu abaali bagenze oyo Katemba atali musasulire umanye okulaba Katemba atali musasulire waliwo no Katemba omusasulire naye atali musasulire onjogeza nze nkola eri ola akungobya ku telefayina era bakugoba
gezo yogera ekigambo kyonna atuveeye era atuveeye ngenda kajjamu tokajjamu tukomaawo togedde nyati tukomaawo oya kungobya ku mulimu naye nga Namibia gye yava bakuba ate nga tonya onsinzeeko Luisi Vuitton okyandikwera ekipale ekitishati kiri kyobikidde munda ebadde reflecting ya white kanjikola kwalisero bastamina anedda ibiri kitundu nedda webalisewa netugende maaso ekigatto gw'olimiridde otya ekigatto kino naye kidduga kya mugalaji sanze mugalaji puma lero nandibeera nkusinze ku tonsinga kubanka nkola nkadde omanyi abaddugavu mwine enkola egamba nti ekikadde kyekigumu mpozi ne face ndabanga wakyusizza tokyali mu saloni yakani wipes ziriwa mweziri mu motoka ndako ezigule ate kati olese ebizibu abantu bagenda kumanya emmotoka gyenvuga otegeera abantu banjerege bagundi obwedda Afi Powers agiyita poti agiyita poti emmotoka yange abantu bajje bampagira enve mu poti Afi Powers anti kola naye show yokumacha bagivumye ne Simon Mbo ovuga poti kati okola kyekyo kati nesimula eki enfuufu ni wipes nga ziggwamu leero nsiimudde abantu bangi leero bwe ugenda osiimula abantu ndiyo namba gisiimula ng'ogisiimulako ki wipes batukule kavamu nnyo amazzi mangi kusooka wasooka batakategeera naye nkwebaza ogenza okategeera gwe tokawuliramu emirembe kavamu amazzi mangi kwavuga emmotoka eringa eyankojjenkiniza eri kimala ezo wansobera emmotoka ye eringa ey'omuyimbi omu waliwo wano omuyimbi alina emmotoka gundi wish namugala lwaki togirimira mulumu ebijanja kyogamba alindako pazo naye lwaki temuyooja mmotoka yiyo etukula girabe wefaanana omuceere n'ogiriramu ebijanjaalo byonna nga totwala ku muwashingi be yadde okwata 13,000 oyoze emmotoka mukopi bwageri kidibwasi mukyuke n'ogula emmotoka ya miliyoni naye neekulemu okuuza muli bantu kwegamba obwavu Katonda agezaako nkuba owumbirira agezaako bukusomosa ate ka bwavu komagulu bambi ntubwavu dda gyendi kiki nze nkola ebintu byonna kulaba nga obwavu mbwera oyo Jojo yalina Subaru Jojo ako Jojo ali mu Subaru bambi Jojo events alina Subaru mulaba avugira Subaru yatukoledde no ne massage ekiri ye uwa tonagimanya sinategeera Jojo uwa gundi eno bakaita batya anko Jojo akafoka pya Chirax kaliwa waliye bonna mwaya mu bitaala abanyarwanda miliyoni 3 bali omu ai yesipa yokka erimu abawala abato okuva ekigali wano ate endala zibaamu ki zirimu bagundi bana abakyala bagundi abawogodde abufumbo bwalema naye bannange sipa mugitereezeemu nnyo tetugenda kujja kukola massage kati Jojo yakoze ati abantu abakuutakuuta dda kati bwe tuva wano tugendeko ku spa tugende ku Chirax era ng'erinnya bw'oliwulira ze Chirax service zonna okay sigendangayo otera ogendayo bakwatawa bakwambula engoye zonna olukindo bakwatawa gwe ate nze oli musiro gwoli wa batugamba oli wa lukindo nze banongoseza bombo class basalawo batya wali kiriwo nibwonoonya uti wali kiriwo mbadde nkubulira nendako tozijja nange kankube nga bwonkuba gwe bakukwata batya anti weyambula n'osigala bwere otya nga bwe wasaali yazewa omusajja omukulu tuka kuleveeyo kati lindako bino twate twetegese bakyaliyo ne bagamba katugendeko mu masaji ne bakubaka ogenda okweyamba ne kavaayo singa muteyonja ne bamala package tekawo omugo
kuzibukula emisiwa gyonna gyakwata obugere bwonna ne kyembuuza pakeji yakamwene bayokka esebo ani yagambye ozike masooka bakunyula nga bakungula enkoko ka kunyumiza ekibeera yate no binyuma kati bwe bakumala kuzibukula emisiwa bagizibukula batya olwani akwata ku mukazi musajja omusajja okwata kwali sente zange naze kuziwozi musajja omanyira batugamba omanyiraani bagamba obwenzi buli eyo ava ku byobwenzi eri oba ogenze kujjanjabwa muleke kwonoona bifo byaffe tugende step ku step kati wemala okuzibukula emisuwa salute Mary Bata awo wewali akayimba kakafeero buba busobozi bwa kubyetuusaako omwana gagamaze nkumazi yambala engoye naira waliwo omuyimbi gwe bakikola mu covid yali wange obuwala bwamuseetinga nga talinaamu naye ng'alinamu zino ezikola bino naye nga saluti neekuba oba ne bunga tukumaze nno yambala banaye munyambe saluti yakubye mbalabidde banzaala sente zinkaddeko nkola etya ne bavuga yambala engoye z'ofuluma nagakuba esimu nagamba nange ani amuntala emitwalo 5 ku simu nfa nfiiriddwa kiki bannange sinagenze mu sipanga sitegedde abaana bankozeeko obulamu ne budde engulu naye saluti ya Mary Bata munyambe emitwalo 5 tebagimutera ku simu okuweweera n'agumaliriza n'avaayo ng'ateredde oyingirangayo ng'onywedde weesibye 2 bw'obanga toyinaamu nnyo koma wano ba bakola ogwabwe naye nga bw'omanyi munnange toyinza kukola ki olaba bakukwata bukwasika k'omusaalu tebereza akawala akanyalwanda kasinayo bwe kibabi ng'olaja nnyo kakuzaala oweerwa amagwa naye wali weegayiridde ku ensonga ezo mukyala neweegayirira kabadi k'abakazi abayaaye bakakozesa nnyo era abakazi singa ate baali bamanyawe bandisabidde ebintu byonna kuba ne kaadi ogimuwa buli kimu okimuwa okirayira nkuwadde era abakazi balina amaanyi balimanya amaanyi agali awo bagenda kulya ssente y'omusajja yonna amaanyi gonna ku ssaawa eyo omusajja akulayirira ebintu byonna buli kyama akikubuulira ennyumba yange ngisingikuwadde nkuwadde kaadi embala ng'amazaaliro tewabise kutambaala nnyo kundabisa tontambaala siri kutambaala neera nange tontambaala so kyekiri eri kati ndowooza ojja kufuna olunaku ontwaleyokko nkutwaleyo ku kirakisi what happens in a spa remains in what spa tewali mbu twabaddemu spa kino ne kibaawo bisigala eri naye bo omulimu gwabwe gwa kukolako gwogugwo emisuwa gibeere nga gyetadde bulungi gwogugwo ogugwo bwe gwamanye ekyakututteyo kibuuze ennyoko okay tulira liri pazi olunaku olwaleero nkudi festival esembedde era nekasipa nakatutteyo ku bichi kalenda beerayo mabbali awo mu tenti emigongo abantu bakola nnyo bakoowa bw'otuuka wali nga baba masaajingiko osooka oyingira wajeete babakoleko bulungi nekyo ekitagenda beera ku beach festival sirabangayo buli kimu kiteereddeyo bakama bange bananjuwa buyi ne buli kimu kibateereddeyo bajje banyumirwe bajje beeyagale bajje tusanyukire wamu pazo twanjisebo watukubidde akayimbo bawakakubye oba wakoze otya aka Irina
Irina na wawulide bwe nakakanye wakakanye no macha nkubide simu nengamba nti nkubide no nga wankubye kano nengamba kano kagenda kufuna airplay divorce omanyi bwayagala oluyimba omanya ku BBS ombaze ayinza nodukubira mu mawulire gambuzi tuumulemuko tuyisemu Irina nebabye ekintu mukipushinze Irina analema bulemi kuva gyali na Uganda ensonga y'okuwasa Irina okulaba nga mutwala bagiri wakati kubanga waliwo bannamasaka abagundivu baamini era agiya sini gyo yankubidde agiya sini owagundi Arms Enterprises nambuuza munnabuddu kyoliko kikakasa omanyi ffe tetusaagira mbintu ate agiya sini kasita kubuuza ekintu abasiriyasi abadde amubuuza ayushuwa omuwala agamba ki asazeewo bo baagala kutandika abaseka mugenyi asooka omukole tetuguteeke munakivubo era Irina bwe yeekoza yamanyi kubanga ye kyaliko takitegeera abagagga bannamasaka abagagga ate be bafuga Kampala omukolo oguyimiriddemu Ajamisi Kigundu gulimu Amini omwana w'e Masaka kati ogwo ogusuubiramu ki Amini angambye Irina bwakkiriza muwadde jipu kaveera bagimuwe ate nakwezo wakamuwe motoka eno jipu gyembaddemu gyolabye angambye oyo omuwala bw'atulaga nti buli kimu kiri set jipu ya Amini Ishi Amini abeera tomulabye abadde wano bano bonna bava kufuna ssente bano bonna boolaba munnamasaka muto bwati tugende wa Amini teka kamera ayogere nga kamera ndaba naawe yayina ssente kati tuva ko angambye oyo omuwala abeere nga byalika abikakasa ffe twagala atulage nti akakasa kati Ajamisi akiri wakati n'agiya sini eyo budget agiya sini wano kuwana ekivubu nakyo oyo Ajamisi Kigundu bwayogera ne yasini manya bo abali bati ba Luganda kuba agiya nkubirira ngawo kikakasa nangawo bobo kakasa eyo budget agiya sini kubuuzizzaako Kenzo yennyini isimu ye babize Kenzo ne Katongole Umaru wa UK Mole kansanga jo twali kwa usuwo mupate kayunga eya Katongole ate Katongole ne Kenzo bali bati Kenzo nangamba kyoli ko kikakasa Umaru nangamba ekintu kyoli ko kikakasa babagaga batwala Kampala ne baga kikakasa kati kiri Irina okusalawo era oluyimba balwagadde nnyo oluyimba balwagadde waliwo waliwo otandikaawo kiki Irina we obadde kyatawankanya lunabo bungo ekiro n'ensula mukwano nga ngugumuka ebirooto ebyeyunira ebibunye entiisa ng'ekisajja kikwetibye onkubye omwereka kyenvudde nkeera Irina kukonko nenkakasoba okuumya ekyama anti emmeme gyesula temanya budde ebigere gye bikeera okugikeeza tonnenya munnange okukulondoola otyo omukwano bwe gusukka omungi ntaawa oluusi nenzija nkukaddiya ekitengo bw'ovaawo empewo ogiwa omwaganya mazima nondeko okukaaba bwentyo nabeeka bankyaye maama anyize nga lwaki baziriso lyayo otudde omukwano gunnuma jangu eno nnyambe kinkube ntiisa okukulaba nga nze munnange gwanya ŋŋanza ensakabira omulungi bw'otyo neeyo gye mpita wafuuka emboozi nyina akakinza okuggyako ono tinti ate nyina kaki naye ng'ebisigadde byonna nsanyuza bw'aba asazeewo nja kumuwasa Irina naye abatabuza aberinda akimanye kyovulaba mutwala Masaka mujja mu Kampala lindako bwakkiriza bwati bannamasaka ab'enkizo ab'ensonga baamini Bajamisi bayasini bagamba nedda Masaka tutandise okugulayo n'okuzimbayo ekibuga zaaketi mukyala katumukolere byayagala ebuddu gitaayi ebyuma bya studio mu buddu bannamasaka bajja kumulabanga ng'abakubira ka live band mu tawuni ate ayina gitayeeyo eri eya golodi togimanya ate no naye we Masaka wali ekyango
kati boyogera ekifo bayinza okumuloga eddoboozi lirya AI bazibu nnyo ttima eri bajjudde kati ati pazi wakubya oluyimba olwo ensi neerwagalirawo mangu ddala ku bwangu obw'ekitalo ne bagamba nti kati lujje tetuwulirangako pazo ng'aseereza olulimi bw'ati lwaki tonneebalizaako abantu tubeebaze bakama baffe beebale mu bayimbi abangi si kyangu wano okubotola bakama bange beebale nnyo kwe kusiima kwe sitagenda kukomya kati uno wamaze ogikuba hiti kabona mawanga abantu bagamba kusobedde omanyi oli musajja wange nnyo ebitalo bwe biyingwira obuniikirira kandi noonya nawe mbitandikira tubitandike kuba nabadde awo ngenda okulaba ne bagamba pazo yazzeemu olumwa wakubidde ng'olumwa obeera naye basajja bo nga tebaagala akabika kutuukeko ddobooshi wange y'omu kwabo pazo oluyimba simanyi lwakati olubwama nenabiryo oluyimba lwa mugenzi kwegamba oluyimba watadde oluyimba olwo oluyimba lwe bansindikidde nali siruwuliranga siruwulirangako oluyimba lwe bakayanira zeira nze naluwulidde ku makya yogera nga atya Katonda ne baŋŋamba ebigambo bw'obiwulira ne baŋŋamba pazi oluyimba yazemu oluyimba lw'abagenzi kuba bombi bagenzi baluyita kiraba ebiiso nenduzannyamu awo neŋŋamba naye ate nze luno lwa pazi lwensoose okuwulira tebanga abagenzi bayoza nga be banjoza kuzannyira nno mu bagenzi tondetera bizibu ne famire zaabwe zirina ennaku naye gwe mulimu gwe naye oluyimba lwe nayimbye baluyita ayirina we luli ogambye baluyita batya kiraba ebiiso azanjawulo era bw'owulira ekyaŋŋanyisa y'olulimi Oluganda ebigambo ebyo bikyukamu oluyimba luli lwali lw'abantu babiri olwange lwatya muntu omu era wonsangidde wano nva kw'embasa ya South Africa genda kwetondera famire ya Lucky Dube nawuliddemu kali akantu kati ngenda Soweto Kwazulu Natal kati mwenna mwina kati ogenda Soweto kola ki kwogeramu ne famire ya Lucky Dube bambuulire kuba kati olaba oluyimba olwo ne gundi wali omuyimbi yali embalala bamuyita Rasta Chaz yayimba leka nsobenga nfutereyo wano okawuliremu akayimba just genda zanya katono mulimu akadongo ko kalike wataddemu kisoza tujjewo ebirango byantama naye bakola sente kakayimba ako bwokazi bwenawulidde akako nempuyamu akadongo ako neŋŋamba kati copyright yandivanga e South Africa si Kampala ogenda wulirako akawulire mabegere oli akali mabega kali akemabega akali oli akali mabegere okawulira eno yanjawulo nayo okawulira eno eyaleke Duba ate endala eno like luyimba amanyino oluyimba lwennyini sirumanyi track track aleke Duba eyo madimbuko ono we Masaka madimbuko sibyotya nno ssebo oli otya chairman w'ebbendo gwe twalirekera okukola ku nsonga z'ebuddu omuwulira divorce madimbuko tuli mu interview nno katumalirize tunaatera omaliriza kale oyo nno madimbuko munnabuddu manaye madimbuko ogamba otya madimbuko nze kasita okwatako abantu bonna basituka kati madimbuko asituse agenda gamba abeeko ebintu byonna olabe Masaka tennasituka bayinza n'otambula ne bajeeka okwata ku lunabe kati yino version yaffe yino kati ezo nyimba ndala
eri bagita reggae naye baba luddu kali mu trending ekigenda okukubya emboko luli mu trending iyo namba 14 ndaba emisinde namba kwezita abantu basiimye bayagadde luna abantu baga kati ogenda South Africa kwetondera abe South Africa nga niwona ate basikudde enkuba bano nabo basitudde ati ze manyi bimagira kumwe engeri gyoneberera magala gigange ngankanika kati South Africa ogenda kwetondera ani gundi family yalakeddu lwakola ki kudda mu gundi yaabwe mu traka yaabwe traka yaabwe kubanga ate bo tebajja kunzijonkera naye kati akabasa kavaagwa wano e Kampala akabasa kuba nsanze mu garage akabasa nze nalabye ebbaluwa okusooka teweerabira bakikuba abakifunamu waliwo abakikuba bakirwana abakirimu eri pazo tumusuuze mu nkola yakugoba tabulwa kyakola ki kyakusuuza kinene kirimu abakuba liri pazo kirimu abakuba Irina lwaki mu bakazi bonna yasazeewo Irina tebalwana nti kuddamu luyimba bino mpalana luyimba luliwali twazzeemu anti bagamba nti wazze wakoze olwakatolo bwama ebiiso nze nayimbya Irina ate n'ekirala ebigambo Irina we tobyawula manyi divorce obwongo bwobukole wasomako ekirala ebigambo by'olulimi Oluganda lulimi Luganda lwatandikibwawo bajjajjaffe mu byasa bye tutamanyi onfuna bigambo biganda teri abina kuvunaanyizibwa jjajja waffe Kabaka Kintu yabireeta wano mu Buganda kati kye tulina okuddayo twetegereza endagaano y'olwendo eyogera ki Buganda agreement eyogera ki yawandiikawa nti ekigambo divorce ensanyusa okulaba bwenkyogera mba nkitutte nti kyange nti gwe jojo nva mu maaso nze nkivunaanyizibwako tugenda kuddayo mu ndagaano tugibikkule ey'olwenda egamba ki ebigambo tukole ki tubirabe boogera ki bwe mubaamu akakawakatirwa nti bwe ndiyogera ekigambo tuddangamu kukyogera bansibye kirabe ebiiso nti ekyo kyange tigenda ogula emmotoka nti ekyo kyange okusanga omuntu ku kalenda ali ng'akkirira ng'akyogera nti ekyo kyange kuba kakati nagambye nange essaawa ndoopa abazina enkudi temuddamu kuzina luyimba lwange okuyimba abantu bategeere kuba saagala gendayo kuba ebyange birala kati katutangaaza abatamanyi okuyimba kintu kye tuyimbira ensi okiwaayo eri ensi kino nkitadde wajja mu mazina g'enkima gabula bantu wagabula wabagabula emmere ate emmere ogikaayanira emmere ogiyombera emmere giwawadde abantu okuli nti nayimba enkudi nagiwa okuyimba bagita emmere y'omwoyo emmere y'amatu era bw'obeera ku mikolo bagamba batuweeyo ku mmere yaki y'amatu oba wali toyagala kutugabula tewandituyise wandisigadde n'ebigambo byo n'obeera nabyo ne wabigabula ensi era nze omwana wange Falidi bwe ndifa ajjanga n'atawaanya abantu bigambo bya kitange that is a selfishness nga tuyimba nnyimba za Bobi Wine ate nembivulu kuba oluyimba nno nze nnyimba tutera zikuba freestyle ogendako ewasaawulire tuzikubiramu obuyimba nze neerero navudde ebukunja gyemutyanga nzijangwirana neggita nzize kutabaza njiri nafuuka muntu mulamu baana kankuteeremu nkulage bwe tukikola ogenda teekamu tulina okuyamba ensi tebagenda kukwata copyright track mulimu traka muno tulina okuyamba teekamu tuyambe nkuyimbiremu it's just a freestyle eno shati eyaffe ne bayamaanyi kati kikino it's a freestyle session ngenda kuyimbira mbwe kibeera tujje wano jangu wano Jacob esimu ya gundi ya tachi yino Fluid freestyle. Zenerero navudde ebukunja gyemutyanga nzijangwirana neggita nzize kutabaza njiri
nafuuka muntu mulamu baana basebe yali omufuyi w'endigizo naddipo naziggala nga mukumpomera kunyenyeza n'obulya n'engunywa n'abagutunda ndeka abakutte ku ttama nga baabatya walagimbatiribiza entege nga nti tumuuta n'okukira supu w'enkoko gwabanga mugomye ng'oluusi tukeera mu ndigi ffe eddooni ne twegonza nga tuli balenzi bannusu nga ngusunda n'ekyalo n'enkimatiza nzera okugwa mu basheya nze gw'olaba mpitwa ssebo nga nnyina ekiwanga kirugali kabita okutamiira bibbi ebicupa nga nzikasatu ate akulaba yakugaya Kudia Juma 18 Agasti muziki bana so amatumo ganjazike kana basebo alina omusajja n'atalina kubensimbi n'omusajja kintu kikulunze byezize natokutangaza mama ulira mwabawoza siringi bwe bulamu netuuka okukujoloza balobwoti wangi abalala zibalesa baana kukuma onasiba emigugu n'abomba hata hata kulia shida za dunia weukulia Simon Sigonsimira tompala mpampala nawe obatansanira tebikwatako nze mwagala obulungi bw'omukubo si bwe bunoonya ibyo basudiyo somuteekamu omu nkakuyimbira owulire it's a freestyle cover wakoze cover it's a freestyle byebyo nno kati ebyo byenayimbye kava nogitulamu awo ensonga nyingi ezindeetera okwewonoonyereza mu bwanga musiyukamu nsibuka mu bwakabaka bwa Buganda ewa Ssaabasajja muwenda mutebyeyo ejo sanga abantu ab'empisa ennungi abaaniriza kabeere muyise kyova olaba buli ggwanga tukola nalyo tubeera nabo tubonga nabo ebitusanyusa tubaalira awamu nsonga n'ebitunyiga nabyo bitunyiga awamu kabaka waffe ke kabonero akalaga nti Katonda ne Buganda mama nyimbira kabaka wange muwenda muteya lyeyo balengo temunenya kuvimba kanvimbe ulya otegera bwebityo ulya tuli freestyle ulya obadde kyatawankanya lunabo bongo nsula mukwano nga ngugumugitulamu ebirooto ebyeyunira ebibunye entiisa ng'akawala akakwetibyeyo nkubye omwereka kyenvudde nkeera omukwano kukonko nenkakasoba okuumya ekyama anti emmeme gyesula temanya budde ebigere gye bikeera okugikeeza tannenya munnange okumulondoola omukwano bwe gusukka omungi ntaawa oluusi nenzija mukaddiye ekitengo tukadde mulindako pazo lindako kagenda kuddamu lindako dadamua kinkube entiiso kukulaba nga nze munnange gwanyaŋŋanza ensekabira omulungi bwotyo neeyo gye mpita wafuuka emboozi nyina akatiyinza okuggyako notinti ebisatu sibirina nyina akakiyinza okuggyako notinti miliyoni 2 sizirina nyina akakiyinza okuggyako notinti naye ng'ebisigadde byonna nsanyusa bw'oba osozeewo nja kubeera naawe naye abataabuzi berinde okimanye mazima nondeko kukaba Irina nabekaba nkyaye maama nyize nga lwaki tonsirisa bambi Irina omukwano gunnuma jangu kati awo freestyle ne balumwa ne balumwa Is that a crime? Wait, is that what? Is that a crime? Is that an offense? That is not an offense. It's a freestyle session. Simusango. What do you freestyle? Is it a yimba? Nendala zikyajja owuliddemu olwakabaka
Sijja freestyle. Bana abagamba oliyimba wadde mu luzi gwali okola bibyo. Sikitito biraba kati wano mbadde nkola byange. Freestyle. Kakati abantu bagobe ku nyimba. Tulunyiba lunyi. Kale tetuyimba tubireke. Abantu bagobe ku nyimbo zi. Bano n'obwedda bayimba nyimba za Bobi Wine tuzibagobeko. Mwakoze ne video. Boyimba oluyimba Bobi wadde. Oli video na yasimu. Boyimba oli waddeyo. Oba oluwadde yensi mmere y'amatu buweereza. Katonda yakutuma mu nsi ekitone tebakitunda. Eri abakiwagira ekitone bakitunda kuba kyetaaga ba Uncle Abe bajojo Yves be bagula. Abitex. Yes. Naye ekitone ogabula nsi. Ntize nti osambira nsi yo mupiira. Wayimbira ensi yo. Engeri n'abantu gye bakuserebulate. Tokisaako mateeka. Okuserebulate nga abantu kwagala byokola ne babyagala. Kati sibikoze wano kati. Kyenkoze musango. Si musango. Towulidde nga nyimba z'abakafeero bonna. Ate ng'oyimbira ku track ya Lucky Dube. Kikyo kye nakoze. Si yo track gye nakubiddemu. Gwakoze cover. Cover. Biyimba buli lunaku. Kati oba banvunaana ki? Yezo omunaku omuzibu ebisatu ngenda bicewo. Bagala sede meka. Mukyanga mubalamu abaze guno baloya guno mufu muzibu. Bagabe batya. Bukadde bisatu. Kiringa bali abanzi besimu nagenda okubakwata balina emitwalo 16. Nogamba kandeke. Kakati baloya eno diru yonfu. Toyinaawo. Omanyi bawulira abayimbi babalooza balina sente. Ati gwayina enkudi. N'emmotoka eri ku kikuloodi. Eri yo kadi jola be mmotoka teriwo. Kiri ku kibanja. Bovuga buvuzi. Eri ku kibanja. Niyo wademba okujja naganga. Sente za kuba bipande bya show era bakama bage bajje bampagire. Kati pazo gononyamu ebisatu yabichewo. Anko Joni ndi mutabani wondi muganda. Bangabe ekintu Anko Joni ko kipika. Joni Segawa. Anko Joni kakati nze runnabewo gwotera n'oggulirayo kasoda. Ebisatu nabijje. Yakobadde enkudi. Enkudi yagikubirawo nayo. Anko Joni mbeera naye eyo ku Lukindo Beach Entebbe ne tunywamu. Anko Joni ze gwogulira ne soda ndi muyadde 10. Baloya bagenda kutwala. Ate antwali. Netinti gwoga agoyina yekka bajja mu kujjako. Era katinti kange ke bagenda okusala nga ntuse ruzira nsigaza akapaala ndoza Anko Joni kye kinamu essanyu. Naye adde mu yefumiitirize naye ndabye nkuba freestyle. Nawe nga bagamba munoluyimba omugenzi yaleka alutunze. Tufudde. Birala byawukana n'okwawukana tebikwatagana sikitegeera leero nze. Biryawo webiti. Kwegamba. Wabwemage ekiiso kyambuzi. Kale essaawa zino baga nti ebisatu obiweeyo. Kati biva wanze guboba olaba obindabamu. Nga neza juice sinamugulira musajja. Ndi wano nkaze. Baloya abe Kampala nabo. Ndoza nabe emirimu mitono. Baloya tebena byakola. Ababirina oluyimba kati oluyimba luno babagamba nti waluyimbe waluzeemu nti nange neŋŋamba sirwe nazeemu. Wazeemu lwani? Nze mbadde mu freestyle. Ogenda kwetondera be South Africa. Ogenda wa mpozi? Mama ya Lucky Dube ye nkwasa. Ogenda wa? Soweto. Kwetonda? Mpumalanga Lucky Dube gye bamuzaala. Kubetondera? Mpumalanga. Agamba atya kyali wange ali Mawale South Africa. Ogamba otya? Lili paza ajja mu mutwale bayita atya? Mpumalanga. Gibaze. Ngenda kwetondera family. Wano toyina gwe ogenda kwetonderawo. Tudije abantu banazi jogera. Ojjo okukwata omunaku basonyi wa musonyi we nange. Ako Joni Segawa mpozo mugambye ki? Nze atera n'okungulira soda Entebbe ku Lukindo Beach. Echipu sikati yansubira ki. Ako Joni. Akuleke. Ako Joni naye. Munaku muleka agende. Ayiseewo bibye. Ayiseewo kayisaawo nyina kakizi. Museno okujjako tinti. Gwe wakayimbidde akayimba yakafunye. Yakafunye n'akaagala nnyo. Nawe nalabye comment enagamba this is a masterpiece. Kakoze ebitundu 95 ku buli 10. Agonze kuba luli adalugire ebigambo bitundu. Kati ndaba yeyongedde. Dayira. Ekisa ine kigeza bagamba. Mpita dia kati kahani katandise okujja. Omanyi omukazi okuyita dia abakulesaawo. Kati yatandise okay hani bujje. Okay baby kastola bobo. Andi samuwa. Abantu muongere mu pike ekintu kidde. Esawa eno. Sapule munyweze. Akaladi Kabeereko.
banaga musabo munyweze banadini kubireho ku mama Fina bonna banyweze mama Fina otero okubera ali ku side yangu oyo kulina bavaawo mami mama Fina mukwano gwange nno embaga yenza nogiteeka mu bukadde 10 mama Fina mukwano gwange nnyo nyira kati bwabanga ekintu akiri wakati mami akiri wakati mama Fina mami akiri wakati nze ne mama Fina tuli muti tuli aba gwe nkwata akobalabe mami bwamugamba nti omwana omwagala nakuwaayokko yakuwayo akantu konna akadagala kitunule mu nkirabe nangamba pazo kaneva kekyo bakindage nangamba bajjajja bakindaze omuwala gw'omutima mugumu neka kitugenda kikola kajjenga agonda era kati yamera yabirimu Irene ali munaku ezisemba yamenyeka mama Fina agenda mugonzi nakiyeko mafuta mama Fina nakubye kana akayimba kati kahani kaze wali adda kuyitani ndia nako mao kati kahani twamulabi namulabenga nalebeka comment nakalabi commented ko reactions ensi yonna emugamba vajoli abantu bonna bamugaya Irene buli kimu lunna bakikoze tuli mu byokusaaga omwana Irene atubeta byokusaaga Irene asalira wa osagirira nnyo olaba wa embeera yonna eraga nti ensolo ku kizigo teriiko nze njira wa ensolo kweri ekoti wagiguze ekoti nina nga tojina eri ey'omusota tugenda kuyebi olye piraawo wose gwayagala piraawo gwotaaguze yadde akatungulu nakulaba olwo oleme kuzunga na bikamera otuuliko omuntu woomerwa omukolo saidi eri ng'olina akakuwujja ekyebikamera oteekeko galubindi olwo abakuwa bavudde Kampala nkwagala ku layini nga betuse ekita mbantu bonna nzengenda bakiddawo omukolo yagwogerera nze netika ekita anko abe bonna bagulire babitekisi babajjo Segawa John Segawa yanko Segawa alina okujja kuba agenda kola talina ngeri kojja ngeri gyandikira mu agenda kola mulimu kojja Segawa Seruluji wa Kampala kigayi nebiseki alina kubeera mu maaso wali kubanga ko Segawa alabika bulungi alina kubeera wali nga atubaga saidi y'omugolo omusajja egumidde studde ebikonge omusajja anywedde si yenze muyonjo abitexi akwabe Kenzo basajja bange ono Umaru owayuke molo Amini Yasini ajinga ali ku simu ekiganye kikolebwe kabo kamuwala byonna bagendagira zesibanyira kumanya mwaka guno ndi bulojja naye nini bwalemerako abalimba buli kyetagisa tukikoze buli kyetagisa bwalemezaamu ajja kubalimba abalimbi buli kimu tukikoze divoshi yandi kuba kati byonna byoyiseemu otandise ogende South Africa ogende okwetondera nyimba zokwesiza turaka byonna ku lwa mukyalo zinalengererawo naate ekinnuma kwe kulumwa kubanga omwana oyo abaddengawo nga temumulaba kati lindako bimu ku byetandise okuwalanya kati Irene ntale bakikuba bamulwana aso amwagala atyo oyo kubanga bwe yanjagadde n'okunyirira n'entandika nyiriramu ennaku ze doli wabadde oti mbadde musiiwuufu nnyo ate lwakuba leero nsanze mu galagi bwe yatandika okwagala kunyira kwakyuka obulamu ne bukyuka ebyokukola tulina bingi tiketi z'enkudi bazijjawo enkudi beach festival tiketi ziri ku Climax e Makindye ne ku Pakalasiti ne Wajaluna tujja kuteekawo abantu begulire mangu tiketi kubanga sofa tiketi zitundiddwawo nyingi saagala abantu basubwe bajje begulire tiketi tebo nazo twakatundawo tebo mekanko tebo 2 zakatundibwa bamaze zisekiwalinga inshallah ekigenda obeera ku Ero Beach kigenda kuba kika abantu bawagira lunabe lwabwe balina ensonga zaabwe musajja waffe yalwala musajja waffe babadde bamunyooma kati tugende enoobu ekoleere ate bagala mulemesa luyimba kakati ezo zensonga ezibawagiza lunabe waabwe naye eyakuwaabidde yategedde kye yakoze
simanyi omanyi byabira byonna bibeerewo eyakuwaabidde yategedde kye yakoze bamutabukidde uva ku kyokumutabukira tamanyi kye yakoze yandibadde mugezi n'abireka najja bw'abanga takwagaliza bw'abanga takwagaliza yandibadde ajjayo omusango bw'aba takwagaliza naye bw'aba akwagaliza bw'aba akwagaliza omusango agulekeyo ku gulawundi nga bw'olabye kiri kiti nze bw'aba akwagaliza omusango agulekeyo bw'aba takwagaliza era saba nnyo tagujjaayo gubeereyo nze kyenkusabira gubeereyo gubeereyo ogwagala ate okolera bantu nze nkolera bantu ate olengerera wala bw'aba ng'akwagaliza omusango agulekeyo bw'aba takwagaliza bw'agujjaayo batakwagaliza naye bw'alemezamu bw'ati tamanyi kyakola ebbanga lyonna nkumanyi tovanga ku saidi yawe bw'alemezamu bw'ati tamanyi kyali mu kukolera ate okolera abantu kyekisinga kyeka kati wapimye edda nze bw'aba mugezi bw'abanga mu mutima alina obutaagaliza ajeyo omusango bw'aba akwagaliza aleete ne balooyo abalala 100 tokiwadde tokisusiza omanyi batovu bwotyo bwompaga engwamisuiba nondeka batubulekeranga okumpagirira olindeetedda pazo kino kyeŋŋamba ge mazima wabeera ku gulawundi nze kino kyenkugamba ge mazima nze kuba nalabye ebbaluwa eyo musima baagala obukadde 3 bakusuuba bagenda kusuuwenga naye ŋamba ono tamanyi kyakoze era singa nabaddemu n'akasente nale namukubira essimu taata oli wankugulira ekyeggulu sirina nnyo naye nnyinamu ekyetaano kimpe engeri gy'okoledde leero abantu inshallah sirina kivudde wala kinnumye naye engeri gy'okoledde ku bantu leero ekoledde ebbanga lyonna ekintabula nammwe butakolera bantu ndowooza olabye buli lw'okolera abantu olaba luna benvuddemu ekyetaano okoledde ku bantu leero sikubanja sigenda kinona nyinyizo kikuwera mu kamera nakizi jako nekinganga benaga ekintu kingamba gizine engudi nga divorce kulilla togenda kizi jako kulilla akubilan pazo kikuwadde entegeera bulungi lero nkoledde bantu olaba ekizike kikuvuddemu okolera abantu ebyango ojja kubirya naye oliva ku saidi y'abantu bwe tulyawukanira kati kyesooka tizo kyembadde ŋŋamba gwe totya bw'alemezamu bw'ati nedda ekyetaano kyange kakikole totya nyongerezaako bugambo olaba kati bwosanyuse n'ebigambo oli munyiikaanoshuka njikulekere naye kentaddemu ekidumusi kamera njikuleke otaddemu ki kati omanyi lunna gwe totya kati otaddemu ki ekidumusi ekizike kopolokera omugambo mu kankuwage opage bakube ggwe yakola sente yatutta sente watukula mu bibuuse ekyetaano nkulabye nga n'amaanyi gakomyewo kyebadde etandisa okukka naye kati mpulira omudigido abuyitwa omudigido amaanyi geeyongera kakati ekiriwo gwe totya tofa ku bigambo enkudi egenda kujjuza sifa ku boogezi enkudi egenda kujjuza tugobe abantu sifa ku boogezi olina screens ebweru awo ebweru zijja kubaawo batufune screens sifa ku boogezi gwe tofa ku boogezi ekigenda beera kwero beach tekibangawo olaba wano wetuwetera okukkirira wansi kwero beach tutagawo screen LED bagiteekewo ngeri wajjudde nekana akabangiriza akali wano ng'okkirira bateekemu screen ate nawo tusolooze sifa ku boogezi aboogezi tobafaako kati linda kwata aboogezi obeetaaga nnyo bo balowooza bakufiiriza nedda fuuka ngoze enyweza anti mpuliriza balowooza bakufiiriza naye kye baliko tebakimanyi era kyekiki wagambye nti bwe mukola ddiiro ne banno nti mugenda kwekalakaasa n'okubira poliisi eyakoleza eddiiro eyo n'omukulu yandimukubiddeko essimu twayokyezza akasajja kalinako feezi ago nno maanyi gaki gakyetaano
Oinafo phase sa chikuwadde kinoma nezitwala ile nange mutima kyakyewuuza olowooza ngenda kikujja sinaba kakasa jojo omukulu mukoneko oba teyeebase kumpadde anko jojo amanyi olaba ekikuwadde naye muli owulira otya omutima gukubira ku ki speed ki ndi bulungi nja kuguma nja kwegumya ekitwale zigeze oli wakati mbulumi naye simanyi oba abantu banyumirwa sheri nga bwe nkusanga tunyumirwa nnyo ate abantu batwagadde nnyo tukyebaze ebulaaya yonna bagamba era kyobulaba buli kadde bakugamba omuzaddi luna betuwaye era bakiŋŋamba wala omukyala yankubira essimu ali Germany ali Munich naŋŋamba abantu bonna bakola kuli lipazo nenze buli lwemulaba nzijukira mboozi gye mwatandika nayo ensonga lwaki mba nkeberayo mwaleeseyo empya buli kadde okyegedde amaanyi ffe tugalina walambika bulungi ensonga eyo wajyanamiriza kwaite okwanamiriza ensonga n'ogiruŋŋamya bulungi oluganda lugagga tomanyi luganda ate ebigambo tubikozesa bajjagakyo nizo nakireeta mukiveeko tubatandise okaanira wano ebigambo Ssaabasajja Kabaka yalina okuvaayo abakomeko Ssaabasajja ddadi atuyambe atugabe muve ku bigambo byabazzukulu baana babamuteesa muve ku bazzukulu muve ku bigambo ate guno omulembe yagutuwa Ssaabasajja yagutuwa ganguba wadde kaakati Irene omugamba bugambo ki obuwerekereza oluyimba lwe wakoze okuleka gundi okumusomerayo akagambo k'omukwano mukyawandiikibwa bayibuli eri kikinoonye muweerezeyo obubaka omwagalwa wange eri wali mabega maaso wano tunoonyeyo akawandiikibwa kamusomero ow'omukwano omulungi bayibuli otambula nayo ntambula nayo endagaano enkadde sisoma mpya mu mpya mulimu mbw ebikyukamu endagaano enkadde atogenda muwandiikira omusoma ekyawandiikibwa ngenda kumusomera akawandiikibwa Abebulaniya keep your marriage vows ovunula tulimbako linsi mukuume ebiragaano byammwe eby'obufumbo ayogera bw'ati now the married I command kati abafumbiriganiddwa ndagira yet not I but the Lord yet not I but the Lord mu Luganda kyekyo kyensomye yet not I but the Lord kawo kavunulaako Oluganda zisubusumbuwa sinze naye Katonda y'ayogera ebigambo bya Katonda mukuume ebiragiro byammwe ebyokwagalana naye sinze Katonda y'ayogera a wife is not to depart from her husband omukyala si wa kuva ku bbaabwe but to husband and the husband not to divorce to his wife omusajja si wa kwawukana ku mukyala we divorce kwe kwawukana but to the rest I not the Lord say akubalala agambye atya but to the rest I not the Lord say kubalala if any brothers has a wife who does not believe and she is I willing to live with him, let him not divorce her. And a woman who has a husband who does not believe if he is willing to live with her, let her not divorce him. Irene Jacobera. Bine bigambo bibadde bibye. Ekyawandiikiro kijeewa mu bakolinso ebiragaano by'abaagalana bw'osoma ndaba akalayini we kasaliza buli lunaku osomawo nedda nsoma kakati najja yayogera ku mmwe abatannawasa the unmarried ones and the widows ne bannamwandu bano baleke eyogera ku mmwe abatannawasa naawe concerning vagins bajja kusiba eruzira bakumbeerera obitegedde bulungi tudde ku ki fe abawasizza ne tukuba ebirayiro fe abali ku kituufu
ebyo Bible yebikuwa bino njagala mbeerera bakusibye kitalya emyaka 2 ebyo kale ensonga muziwulidde bulungi pazo soko osibule kuba tulaba basibula era nga mbaagaliza nnyo okwagala ennyo Katonda n'okumwekuumiramu baguleyo tikiti z'enkudi 0759 739 4381 ku Mukasa ya Siini tujja kusanyuka nnyo enamba y'essimu yeeyo ate bakeeranga ku Beach mujja mbakwate obudde tudigidde tusanyuke tukyakale emiryango gyakugulawo saameka mu kifo kimu miryango gigulawo saameka namba okugulawo ku maki tuzitandika 17 tusula mu mukolo kasiki kukeesa olunaku lwennyini olw'omukolo ennaku 2 days abanaakeera enkudi muweema tenti weeziri musuwa ku musuwa package weeri mpozi jojo yaleese akafuba kalira kirakisi nako gye kali akasitudde n'akateekayo abanyarwanda forces bakakuwulira bubi kitugamba abaana ab'obuwala emiwendo okwolwo tebagireega nnyo bakkakanyizeko abaana ab'obulenzi bambi boy child esobole okusanyuka kubanga omukolo gwankupazo weewaawo nga pazo wabagambye mujje mu Nkudi Beach Festival tunyumirwe just ng'ogyeko byasomoddeko bitonotono naye waliyo bingi nnyo ebisinga ku ebyo mwandize ne tumuwagira omukulu ye tulina omumuwagira wakati ng'akyawera emmimba n'emisango gye bamutaddeko tulina omumuwagira kino kitalo obutalo otya okusibwa sityakomera zinjagala nnyo ekkomera limpa emirembe kati anakuwaabidde agenda kwongezaamu njagala nnyo okunsiba era nze njagala nnyo okunsiba buli muntu ansibe kubanga mukomera eyo abantu obeera n'emirembe era nze totawaananga ojjanga buzinoga njagala kusiba nze njyamu omusale nga nteekaayo bampulira kati bino ebyokuwaabira tebina kyebikutiisa nze njagala nnyo okunsiba nkugambye kati tugenda kunyiza ataddeyo omusango agugyeyo ate twagala gusigaleyo njagala nnyo okunsiba kunyumira nnyo okuwuliramu emirembe anti ogenda vaamu ebyo bansibe njagala bansibe beere bulungi mweraba